kwe kugamba nti biliyoni 4 nituga bisimillahi bwe tukutandike. Bwe twagenda mu mulimu ogwo nga 12 mu Desemba abantu ne mujja twakuŋŋaana ku Afrikaana abantu twali twatagitinga buli abantu nga 3 twafuna abantu nga 150. Abantu 150 abaali bazze n'ebitongole ebyenjawulo bye bakiikirira ne bunsawo bisimillahi rahmani rahim ne bateekamu obukadde 350 ne tufuna essuubi ddene n'amaanyi. Ffenna abaali kakiiko ku buli omu yawaayo mu foomu ze ez'enjawulo. N'olwekyo omulimu ne gutandika. Kati kiki ekyetaagisa? Twetaaga biliyoni 4. Tutambuddeko kuba bwe nkugamba nti twatandika ne350. Ate nagambye dda nti Paalo negamba nti omulimu gwe mukolanga gwa ttendo nange kanguyingiremu. Yatukubyeko 160. Ne bw'ogatta ezo 2 oba oyingidde kumpi miliyoni 5 nga mu 10. Kati wenjogerera nammwe wano weetuli total collections ezimaze okutuuka mu nsawo yaffe 1,000,000 mu miliyoni 641. Ne wabaawo ebisuubizo aba BMK group miliyoni 10, parliament speaker miliyoni 50. Waliwo abantu abalala nabo miliyoni 5. Bw'ogatta ne kafuuka 1,000,000 mu miliyoni 841. Ekyo kitegeeza ki? Nti tuba kuweza obuwumbi 4 tubuzaako obuwumbi 2 ne miliyoni 1,059. Kati gwali yampuliriza 1,059 osobola kireeta wekka n'ogamba nti bisimillahi rahmani rahim. Ate omusaamu mbw aba yagula luli yiika mekazi yekka omu nze nange wempaayo 10 kino. After all ne bwenzisigaza sigenda kusigalawo kuba n'oli tolwene tumaze okugamba nti yakola ki? Mungu yamujjula. Naye ziri ze yawaayo olwaleero ze zizi